The Newsroom, where untold story is revealed. Nti abakulembeze bajja kukola ebyo abantu bye baagala abantu babasitule ffe tuwuliriza mmwe maama eddoboozi lyo ndiwulidde naye n'abalala tujja kawuliriza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwaleero agenze mu maaso n'okubeera ng'asisinkana abaana ababeera mu ghetto oba abantu bonna ba ghetto youth n'agenda mu maaso n'okuwanga abawa ebintu bya sekukulu. Kuno nno okubaddeko ebintu bingi ne wano wabasinziridde n'abasaba okubeera nga bawa abakulembeze ekitiibwa ate era nayambalira abakulembeze ng'abo abantu be beesiga ne bagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo bamulyamu ate olukwe oba nga balya mu bantu baabwe ababalonda olukwe. Honorable Sewungu kyakoze Mukaku Nkoko baana ate ye Honorable Lutamaguzi Semakula asabudde Mathias Mpuuga Nsamba ne banne okuli Mukaku n'abalala bano nno ng'abalanga okubeera nti bo bakola oba nkayite akabondo k'abasajja ye bayise abanyaguluzi. Nze Deni nzikiriza ate nsooke nkuwe video eno olabe butya Bobi Wine bwasisinkanye abaana abawangalira oba oli eyo mu ghetto era n'ebigambo byonna nga bwabyogedde n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu. Nkusaba video sooka ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro munywanyi ogukitambuza okutuuka ku research n'omujjaali eyo ate era mu ngeri yemu atanna subscribing nga nkusaba sooka osubscribing. Omukulembeze nago mwagala okusitula abantu ba ghetto muba n'obuyinza. Omukulembeze ayina kubanga reflecting nze njagala Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nekiwulira eyo nga abantu balina gwe baagala ekyo kitegeeza nti abakulembeze bajja kukola ebyo abantu bye baagala abantu babasitule ffe tuwuliriza mmwe maama eddoboozi lyo ndiwulidde naye n'abalala tujja kawuliriza bwe twesanga nga ddala kyogamba nga kinto lwaki nedda ebyo baganda bange kakati muwulirize kino ekibiina tukiddukanya ffenna nyinza okuba nga nze toopu naye nyina ne bakulembeze bannange era nsanyuka nnyo bwe mubawa ekitiibwa nga bwe mukimpa kati munzikirize mbaleke mubakulembeze bannange kikwasaganye bannange tujja kuddamu Christmas ennungi n'omwaka omulungi ogw'emirembe. Kakati ye omubaka Lutamaguzi Semakula avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ye Mathias Mpuuga Nsamba nti oyo yaggwadda yafuuka kikome anti kibeeraawo kyakiddedde enkuba tetonnya teri musana kwegamba abuzaabuza era ono waneno wasinziridde n'agamba tebalina kye bagenda kubeera nga bakola mu kibiina kyabwe ekya DA Democratic Alliance. Mpuuga agenda kuteesa ebyo ebya Mpuuga ebyo tebirira. Mpuuga talina makulu. Mpuuga alinga ekikome. Ekikome okimanyi? Ekikome tokimanyi oli musajja Muganda? Ekikome to bw'oba ogenda wabweru ng'omusana tegwaka okitege ekikome kya mugaso ki? Mpuuga alinga ekikome tekirina mugaso. National coordinator there is no national coordination. There is no national coordination yensonga olwaleero n'abayambalanga ebisaati bya kyenvu naffe abambala ebimyufu n'abambala bbulu n'abambala ki ffenna twebuuza what next? But asobola obyemu mumwaga tasobola nze kankwata omumuli oguteesa ne mwami Museveni n'ekibiina kya NRM tufune peaceful transfer oyo tasobola kati kiringa Lucifer bwejja ne kugamba kankulemberemu okuteesa kw'omu ggulu ng'oli mukkiriza okkiriza olala Museveni yakikolako ku basiraamu mmwe n'alonda Kabwejerembu yabaakulira okutabaganya abasiraamu ne tumugamba genda osome ebyafaayo Kabwejere Taasisi omuprotestante Museveni yamulonda nti genda okuliremu okutabaganya abasiraamu ne tubuuza tewaliwo basiraamu bategeera basobola ko former leader of opposition. Former leader of what nawe kakati tukugamba wetutuuse wano tewakyali wabya former na kubeera wali minister
fenna we tuli tubuuza tuvudde tutya wano tewakyaliwo bossi tuli landing gear teriwo mu landing gear oba oli prime minister ng'evudo ng'oli ku nnyonyi ne baga landing gear teriwo oba oli prime minister oba oli president oba oli ali nga mwenna muli ku nnyonyi tewabeera boss buli omu kyabuuza what next oyinza n'okwekanga ng'omusajja gwe baatadde ku nnyonyi omulimi ng'atudde mu kifo president w'alina okutuula mu ngeri y'emu omusajja mukulu ono yagedde n'ategeeza Lutamaguzi nti ekibiina ekya DA mbu kitegeeza Dealers Association kali awo kabondo kabaddiira oba oliawo akayisa ddiiru okubeera nga balya n'okufeffetta ensimbi y'omuwoomusolo wonna weeba egwiridde bana abala bakayita Smile Democratic Line enze nkayita Dealers Alliance anti bonna bakalimu baddiira ekyabagase sente dira oba tomayi luzungu tomayi dira nti ono dira mwasipe ya patse wakiseka odira wagundi kati bano badira b'ebyensimbi mu byobufuzi bakozeewo akakundi kabwe ke batuumye muti kuba bagenze okulaba nti bangiko abayambye Museveni okubaawo buliriza byange buliriza byange by'amaanyi baliwo omudeputy president wano kati abalala bakulembera ebiina SDP kati oyo bwe bataddewo abambayina ebiina by'obufuzi bakulembera baddiira nabo beerondamu chifu ddiira kati ya negotiating ettooke nerijja anti nze kulopadde ndekantese kukyange chifu ddiira ya negotiating ettooke n'alireeta ku meeza era ekyabagasa abo si kufuna buyinza oba kugoba Museveni. In fact bayambako nnyo Museveni okubeerawo chief supporter waabwe. Era kakati ye Honorable Sewungu bavuddewo bubi nnyo ne Mukaaku wuno agambye nti lekera olangira abantu n'obategeeza nti gwe yatandika people power era si gwe eyagitandika Kataabe yole sinakindi n'okwekwata amatayi neyo bano byalimu ekyokuli bane people power Mr. Mukaaku ja collecting sigo agitandika nakyo tekyewanga neso baga kigenda mu nze mbagitandika sirimu ate sagoberera actually oya kumanze nebwe najje ibuze nababuza byabalimu okudda bagoberera olunako kubanga njagala abange obudde wange nze sagala obulimba sibumanyi people power concept nga more information kamuwanzikiriza obudde buntwana kibadde kijja kumuyamba abantu bye baddamu ne ku mikutu ne bayomba ne boogera biva mu bye mwogedde simenye bantegeeka mwami Zambaali mwami Mukaaku njagala nkiddemu wano mukole ekkubo lyammwe lye mwagala bwe likisoka okufuna obuyinza tujja badde emabega naye bye mwogera bye mukoleramu enkiiko zammwe bye biwa abantu njagala nsembe nga kuwa ekintu kimu gye mugende wa Museveni mu 2001 yayita bannaddiini bonna ab'ebito yayita Kalinaali Wamala n'ayita yali wennamire Beyond the Newsroom nzedde niye akutuusaako ensonga banywanyi mbaagaliza ebyo bye munjagaliza ate nkusaba subscribing nga ku mukutu guno ofune emboozi zonna ze tuteekayo ozigende maaso n'okubeera nga mwatu ate obiggwa ennyalwe tusinkane mu mboozi zaffe eziddako tukuleetedde programu empya weekly recap genda beerangawo buli lwa mukaaga kuva ssaawa 9 ate okutuuka weekoma ku mukutu guno so togisubwa n'abateesa ab'enjawulo be tugenda okubeeranga nga tukuleetera nzeddeni tusinkane. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.